katakola mirimu gy'abadawa si papa yagenda mu jjeera katakola mirimu gy'abateja mmwe eno Uganda yambwa pulo okubira mu ngalo kuno kuyimba nyamba mmwe mbadde nyimba alo nga nzija maaso ga Don Chris omanyi nze mwana ndi mukazi munaku nga we muli mu famire yange Don Chris yali atutte mu kkomera kyenyiza mbagamba naye kati obadde nyimba nendaba yali amukubamu omuliro nga taliiwo naye nga nze bwali agenda osiba wendi fulufiga yakuba mu Don Chris omuliro nti mwogeddeko bansibe naye nga fulufiga yakansibisa eluzira Doni kwagala nnyo okusingira ddala Sophie Love thank you webalebererawo Don Chris webale kumbererawo tomudiina kubererawo onondabisa wanude naye ze 10 ndi muniga sitya denja baako sente ezompaayo baako sente ezompaayo engasi oli musajja muganda ndi muganda peyo sente kyekuyinako kiggwe mutwalo siri malaya ebbanga lyoyimbidde tosobola kumpa mutwalo kati gugule ki tomudiverako twala esatu thank you so much tomudi yapushinga oluyimba lwange lwaki omwoyo gwokugwabula muninya weyakola challenge neninya this is my brother sirimba pulo buli ali wano buli gwomulaba wananjagadde ebyaddala atagenda kubalaga nti sigenda kukoowa siwe kiri madafaka Maria kirindako kwako mukisa gwange nyakuwaza nalonda ono omukyala muzikiriza enjogereko Amelia ye mukazi gwe nasooka osinkana mu industry nanyaniriza naye talina kyeyampa nagamba ezo zonna zitagize ninnyako jo zirinnyako naye nga namugoberera akoma mu mmotoka mwambaza kagatto bambokera nti kale nkwagala nnyo wanzizamu amaanyi omanyi omuntu akuwadde $5,000,000 n'akuwadde omudaala ogw'engoye otunde ow'omudaala gw'engoye asinga meribata ekigambo kyewangamba nkitambuliddeko ebyaddala kyenyinza okugamba ndikyendi because of you oli mukopi naye oli wakabi kakati wekyalibanga abali wano bannamawulire kati mwatamumanyi kyenzizaako era kugula Steve Gang eri kuyikanga bina awe munyonyi sirimba bedawe tusobola okutakumasira kaka ngenda kubayita kakana kati nsobola owamba kuba nyina sente zesobola basasula ne mutanya komedi tubakola komedi twagala natandika okukola music manya komedi mujja nakutula wansi kubanga nebigambo byebagala bizimba eggwanga ngawe muli wano muli famire ebyaddala kyenyiza obaga kakati mumpalaniraki nakolaki abanaku benyina mu famire bamala songerako eggwanga lyennaku ku oluyimba lwange guninnya ngende nyimba ntono nnyo nenyingi ate zinyuma luba lwangatandika ne luggwa kyenyimba kyeziramu kuba guninnya tugende maaso Beri bato ina chongamba wangamba ekigambo kyetambulirako mu future
Nange wenvuddemu ssente era tuuka ebweru nkubira ozinsabe kumanyi nnyo mwana mwebale nnyo respect mwebale kwagalako 10 jesibyo bye mumpagira ebyaddala kyongera kibagamba famire yange yonna etumulidde nze mumpagire leero ow'enjawulo mu famire yonna sibategeera bazira tone oluyimba lwange gwokutogobba ebinyanyanyanya bigaanamu baŋŋamba baida kujidusa kunkudi enkudi kabako swaba omugagga mumuwabudde omupuliriza olimba naluta abakyali bize mumuli ebizibu byange lero baddemu Steve Carr yatandise okunyooka yingine yatadde bagambye oyo yayiseemu Nesobola kuimba limba lumalako nga tewali yanfuye senta Mary oli mule mastorage Tony Chris mubere pulo sina manager era munammwe mwana mupeyo sente nammwe nyimba tolibeka mugagga ate gwe mugaggani Amelia Chikole mutwalo 2 3 4 5 6 Chomi dozo olabye omuzannyo nti ngupanga kupanga naye zino sente entono zino nzikolanga tiktoka kubulako sente ez'omuyimbi eno za tiktoka ez'omuyimbi gw'okutegobba kangende wali omugagga wange ssebo olinza amutegeera kuba gw'okutegobba ololinda lwamaanyi nnyo olinga gama lya kukambi sina bibalala sini mukatale mugana mwambala engoye nemutamanya style za kuziniramu na kuyimiriramu kano olugoye nina okubanga negaziya salo gyenyambadde nga wennebikkule no ku laptop siwa kiri Mary nkubayo akayimba ka Mary Bata kamungende olwo guninja luleke siwa kiri ya Mary sente zakuwadde nzimanyi goberako siwa kiri
obukopi bana nalina ensawo yange bana nze ebintu by'okutambula ne ssente nabivaamu ebyo wabirawo abanazo kale tumulinde nga bwekuba bazireetaye ono muyimbi yayandaga future naye ebbanga lyebadde naye emyaka nga 10 yakampa 15 naye manyi babbaabe manyi ebyalema ne bigaana n'abawangula neolaba katonda wange naki omuntu omuddize yamuyigiriza mayiki kati bamakubira producer wange yakolako okutego bba abasekuretize ekimu oluyimba nze tomudi nkusinza sente can you imagine ndyewuwo tekayo producer John Renemu Empire yeah sabo kobe wachilo kwe chali wange nsobola okuyimba paka ku makya kati ovuga speed siri mu kalyoki ndi wa Donny Chris tomanyi byankolera nze n'ekumi ladies and gentlemen ndimu ebintu bibiri omwami n'omusajja kati manya olina omukyala n'omwami kati omwami kayimba omukyala amaze kuba